Ssaabangerias Lukwago abazigu nga bambadde ebyambalo by'amagye bamuyingiridde bazze ku makya nga batambulira mu drone mwena ze mumanyi eziwamba abantu 2 emu ne parkinga ekkubo erikyama ewuwe we litandikira n'endala ne parkinga ekkubo eddala nga tokyalina muntu asobola kutuukayo bazze budde bukya buzibu essaawa nga 3 ne babuuka ne bagwa munda ne beggulira gate ne bayingizaawo drone emu munda ne bayingira enjuye mu bukambwe ne bafeffeta buli wamu paka lwe batuuse mu kisenge kyo eyo gye bamuwazeewaze ne bamugjayo ne bamukanyuga mu drone ne bavuga ne bagenda wa gye tutamanyi naye tulina obukakafu nti Lukwago abamunoonye batumidde omutabani wa Museveni Muhoozi Kainerugaba kubanga olwaleero Lukwago yabadde alangiridde ng'ategeereza eggwanga lwagenda okutwalira Muhoozi Kainerugaba ne bannabaala 2 omu Kano omulala Lieutenant Kano empapula za kkooti ezibagamba beewozeeko mu musango gw'okutyoboola eddembe lya Dr. Besigye n'Ali Obed Butale bwe baagenda ne babawamba okuva e Kenya. So yalangidde nti batwala empapula ezo era agenda kunoonya Muhoozi wa gy'ali. Kakati Muhoozi y'engeri gy'ayeetwala nti ali waggulu w'amateeka oba paalamenti oba kitongole kiramuzi ndowooza kwe kusindika abasirikale tajja kuweebwa mpapula ye wa kitalo mu Uganda tabangamu. Lukwago otwogera tumanyi gye bamutute oba bamusse oba bamutute mu basement kuyiga Lunyankole naye nga tetulinayo kubuusabuusa nti Muhoozi Kainerugaba yamuwambye. Dr. Besigye okusaba okuvunaana abantu abamuwamba okuva e Kenya omulamuzi Baguma bwe twabadde mu kkooti yagambye kugenda kuwulira mu nnaku z'omwezi 3. Erias Lukwago omu ku balooya abakulu mu musango guno gwa Besigye n'asaba omulamuzi Baguma awe order abawawaabiri okuli ne Muhoozi Kainerugaba beewozeeko era order eyo mu lulimi lw'amateeka gy'abadde agenda omumusaavinga olwaleero. Naye omumanyi nti mutabani wa Museveni ye eno Uganda kuba ne bwe babeera bakozi nga baliwo kino nga kibanja kya kitabo nabo bawa ekitiibwa kwe kusalawo ndowooza wabbe Lukwago oba amutte nga bwe yasuubiza okutta Besigye. Kino tubisuubira nti n'ebisingaku wano bigenda kubeerawo kwekuli tukutte buli omu aliraba. Embeera ey'obutujju ey'obutagoberera amateeka ey'okutulugunya ey'okusiba abantu nga tebawozebbwa eyo twagiyingiramu ketundutundu tunaatera kugibbikiramu ate naba kwetegeka weetegeke baba naakuttirawo waka baba naakuttira mu basement kubanga wano mumanyi bulungi tuwaliwo omu bwe tweteekateeka okwesimbawo Rukungiri municipality Sam Mugumi bamuwamba tumanyi biyitire bwe bwe bataali omusibe omu n'agamba nti twamulabako nga mulwadde nga bamuwala wamutwala mu ddwaliro tetumanyi oba naye mulamu oba gyali n'abalala n'Uganda ne bawambye mu mpamba eyo bangi. So tuli mu ttundu eddene ery'ekiseera ekyakazigizi Museveni w'emyaka 82 kye yasindika mutabani we ekyo ekiseera ekyakazigizigi yaba akituyisaamu. Kaakati buli omu gy'oli weetegeke mu biseera bya Museveni ng'akaddiye ng'asindise omutabani amuyambeko okutulugunya abantu kuba mwewuye mu biseera byali nti owulireko nti mutabani wa Amini yeetaba mu kutulugunya abantu kabeera okati. Naye Museveni ndowooza guno omulimu ogumanyumira nnyo ewaka waabwe buli family member ateeka ogwetabamu kati Muhoozi omukulu waka yagukulembedde. So kyekiseera ekyo kituyingiddemu tera buli omu kyalina okwetegekera eyo okifiiremu oba weerwaneku. Kyatukalubiriddemu yegenera Muhoozi Kainerugaba banga tulina okumufuna mu buntu wali ebabulatizimetosi naye weewa okumusanga lukyali Busozi Gamba tamanyikiddwa waatuula nti ofiisi ye yeeno eyenkalakkalira nti yeeno naye ate n'abantu baffe abatandise okubuuzaako olunaku lwajjo nga bababuzaabuza
babazza wano babazza wali babagamba kino babagamba kiri batuuse n'okwagala obaga nti empapula muzitwalira Attorney General tubaga nti Attorney General yalina okwebuzaako ku luwe bano bawaabirwa ng'abantu muhoozi avunaanibwa ebigambo bya zaayogera okuga nti Dr. Besigye agenda kutwalibwa Kalabba n'omutijja eguli eggulu n'ayogera bino ne bino kati ebyo tebirina olukwataganira na ofiisi ya Attorney General bino yabyogera nga ye era tumwagala nga ye mwepapula ne kkooti yatugambye tuziwe ye mu bufunze tukyali kumuyiggo lwakulaba otya General Muhoozi agenda kumwepapula zino osobola okukozesa amakubo amalala nga gye bayita substituted service n'olanga mu mpapula z'amawulire noba n'omuwa ne WhatsApp kkooti ennaku zino yakkiriza nti osobola okusavinga ku WhatsApp kasita bulutiki ngeri n'alaga akabulungi anzirisiriza naye kakati abatamanyi ssimu ya Muhoozi nga WhatsApp tunamuweereza tutya oba tetukimanyi WhatsApp namba ye maybe tulina ogiyiga bwe tugifuna tuziyise ku WhatsApp naye ebyo byonna tugenda bituukako oluvannyuma lw'okuba Mande nga tumuyize yonna waabwe bwe tujja okusalawo ku Mande era tujja bategeeza nti either tumufunye oba atubuze bw'aba atubuze amakubo amalala wegali aga WhatsApp waliwo amakubo amalala aga empapula z'amawulire abaaliwo batugamba nti ne ku mulembe gwa Amini ebintu bino byaliwo era byakolebwanga tusaaliddwa nti nno naffe tujja kutandika okunyumiza abaana baffe nti ne ku mulembe gwaffe ate bibuzeemu okukolebwa of course nga tukaaba tujjukira abantu bonna ababonaabona mu mbeera efaanana bweti waliwo abatalabika Bakibalama Baddamulira n'abalala abaasooka okubulawo olw'ebyobufuzi baatugambanga nti olw'okuba baali bavubuka abalina amaanyi amangi abakozesa amaanyi amangi ag'ekifuba nti baakikola okubakkakkanya naye kati ne basajja bakulu abatakozesa maanyi naye nga bakozesa bwongo nakyo kizze kati tetuyinza kumanya oba ggwe oba nze ani addako kyamukisa mubi twandisabye abakulembera ensi eno batukolereyo ekikolwa kimu bwakiri ekyekisa ekyokuzzaawo enfuga y'amateeka ebyenjigiriza bwe bigootaana omuntu asobola okutunda ekibanja n'atwala omwana mu ssomero lyalowooza nti ddungi oluusi n'ebweru wa Uganda ebyobulamu bwe bigootaana bibadde bigootaana abantu betulwazizza ne tubatwala waakiri ebweru wa Uganda nga tutunze ku byaffe abo abasobodde okwesobola naye enfuga y'amateeka bwefa tewaliiwo gye muginoonyeza ennaku zino obulamu tusobola obunoonyeza India waakiri babbe ssente z'eddagala amasomero tusobola okuganoonyeza Kenya n'awalala waakiri babbe ssente ezo batubbeko ebintu ebirala byonna naye tebatubbako bwenkanya na nfuga y'amateeka era omuganda wedda yagambanga kimugwanya bw'alifa buli alikwata ku munne alittamutte alitugamutuge mugwanya ng'omulamuzi wa Buganda omukulu ye yabeeranga akabonero k'obwenkanya mu nsi ng'omuntu yenna bw'aba ayina kye yeemulugunya ku munne agamba nti embuga z'amateeka zitutaawulule naye bwe kibeera nti n'okugula looya gufuuka musango eriyo yamuguze ne looya gwe baguze naye n'abanga azzizza omusango ekiseera kijja kutuuka nga n'okusomesa omwana wa Besigye ng'oli musomesa nagwo musango ekiseera kijja kutuuka nga n'okujjanjaba Besigye ng'oli musawo nagwo musango ate n'ab'amakomera ekiseera kijja kutuuka nga n'okuggalira Besigye mu kkomera lye baakukwasa okukulembera nagwo musango bakubuuza lwaki Besigye gwe twakukwasa tannafa n'olwekyo twesabire kubanga akaseera ko kazibu Lukwago bamanyi waasula bamanyi waakolera basobola okumunoonya basobola okumuwandiikira ebbaluwa ne bamuyita ekyokubiri Lukwago ayina emmundu mmeka
okubeera nti poliisi emukwata bulijjo tesobola kujja mukwata n'atwalibwa ku poliisi nga civilian. Tukaaba olwalukwago naye nga naffe tulina okwekaabira. Ate tekijja kukoma kuffe abali ebweru.